I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest Parliament. It is going to be the easiest Parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Okumala ebyasa n'ebyasa wabaddewo olugero oluzze lugereesebwa nti gy'okoma okuwalampa waggulu n'ekigwo kyo kiba kinene. Mu budde buno bw'olaba ebituuse kwabadde Sipiika wa Parliament Anita Among wamma tolema ku lwefumiitirizaako. Engeri gye yalinnyamu amadaala g'ebyobufuzi bangi baamwesimisa ng'omuntu asobodde okutuuka ku mmeeza entukuvu ng'essaawa yonna yali waakulya n'abalangira. We twogerera Among akaaba twawa nga ntulege olw'ebizibu abangi bye balumiriza nti ye kabyereetera olw'okweyisa engeri ya mukulu talya ku kyalo tabalira baana. Teweerabira nti Among atuula ku ntebe y'obwa sipiika nga mukama we Jacob Oulanyah Kamutonda amaze okumweddiza nga yalondebwa mu Maaci wa 2022. Okusinga abakyala be baali abasanyufu kubanga kuno kwali kuva ku kabira kudda ku kabira olw'okuba ne Sipiika Oulanyah gwe yali yaddira mu bigere yali mukazi. Kyokka Among enkola ye ey'obukulembeze gye yajja nayo bangi batandika mpolampola okugikubako ebibuuzo nga tannaweza yadde omwaka mu ntebe. Mu bbanga lya myezi 2 gyokka nga yakatuulako, Among yakkiriza bakamisona ba Paalamenti 4 okugabana akawumbi ka siringi kamu obukadde 7 ng'akasiimo, era nga ku baafuna ensimbi zino kwaliko eyali akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga eyabuukawo n'ebitaano, Solomon Sirwani, Esther Foyo-Chan ne Prosimbabaza Kampulira, bano bonsatule nga baafuna obukadde 4 buli omu. Ensimbi zino zaafuukira ddala kagumba weegoge kubanga zaayawukanya Mpuuga n'ekibiina kye ki NUP nga n'okutuuka olwaleero buli asanga munne amuwanda lulusu. Ababaka ba Paalamenti bangi bavaayo okwogera ku nsonga eno nga n'abamu baali baagala bannaabwe baveeyo bennyonnyoleko kuba waaliwo n'okukuŋŋaanya emikono egibajjamu obwesige. Kino nno lumu kyaleetawo okutomeragana wakati wa sipiika n'eyali omubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo, era sipiika n'atuuka n'okumukozesaako olulimi olutatera kukkirizibwa mu lukiiko ng'agamba nti by'ayogera temuli yadde akatoola. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. Ensonga zino zaabulirawo mu kkubo nga Anita Among akugira bangi okuzoogerako. Mu mwezi ogwo ogwa May, ensonga z'amabaati g'e Karamoja we zaaviirayo nga gano kyeyoleka nti ne sipiika yennyini yagabanako. Buli omu yeewuunya abantu bano abalina ensimbi ezitalinaalina ate ekibatanula okudda ku by'abanaku nabyo babyezibike. Sipiika n'abantu abalala abaali mu nsonga eno balina engeri ne kati gye twebuuza gye baawanduukululwamu ku lukalala lw'ababbi. Ku nkomerero ya byonna ne lulekebwako Agnes Nanduttu yekka era eyasingisiddwa essango lino gye buvuddeko. Ebyo nga bitandise okusiriikirira mu Juni w'omwaka gwe gumu, ababaka ba Paalamenti baaweebwa obukadde bwa siringi 40 buli omu nga ge twaloba galaga nti omudidi guno baagukimanga mu maka ga sipiika wennyini nga n'abandi baazijjanga mu yaafeesi ye. Teri amanyi mutuufu ani yagaba nsimbi zino wabula byogerwa nti Among yennyini yali ayagadde okusanyusaamu ku babaka be.
eyali omubaka wa Bukoto South Twaha Kagabo ensimbi zino yayinza okukunyumiza obunnya bwe zaamusimira ng'agezaako okuzikomyawo. Mu yafeesi yakulira oludda oluvuganya baazigaana n'abakozi ba paalamenti ne batunula eri ng'ayingidde yafeesi zaabwe okukkakkana nga musajja wattu bimukalidde ku mimwa era okwewala sipiika okumufuukira olukokobe yaddukira mu kibiina ki NRM n'olwaleero gy'akyakubye ekiwejjowejjo. Mu mwezi gwe gumu ogwo gwe tuliko ono yatuusibwako ku paalamenti mu kapyata wa Benzi etemagana ng'omuntu eyawuniikiriza buli omu. Mu bbanga eryaddako mmotoka zino yayongera okuziweza emu ku emu nga zonna ziriko ennamba ya nnukuta ezisooka ku mannya ge okulaga enjawulo n'omutindo. Ebibuuzo ku bw'ababaka abamu gye bajja obwesedde bw'ensimbi ze beeraga nazo byatandika wabula nga bangi babuuliza mu kasirise. Simanyi nkutuuse ku lutalo lwe ne yali minisita omubeezi ow'ebyettaka Pacis Namuganza. Luno nno nalwo lwakwajja mu paalamenti awo. Kanaaluzaala yatandika Among kyajja atuule mu ntebe ewooma nga newankubadde abalala baali bamukkiririzaamu, ye Namuganza yasigala si mumativu n'omuntu alondeddwa ng'amulabira ddala ng'ow'ekibogwe. Ono yayombanga ku ngeri Among gy'addukanyaamu paalamenti kyokka babaka banne ne bamunenya olw'okuyisa amaaso mu mukama waabwe. Kyasalibwawo nti Namuganza asindikibwe mu kakiiko ka paalamenti akakwasisa empisa okutandika okunoonyereza ku nneeyisa ye. Bangi ku babaka ku kakiiko kano bakkaanya nti Namuganza mwana wa mpisa nsiiwuufu era emikono ne ginoonyezebwa okumuggyamu obwesige. Entuula za paalamenti zonna ezaddirira ku Namuganza gwali muliro mwereere nga naye yeewozaako nti ayisibwa ng'ekyana kuba bano baali beefudde kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Olutalo luno Pulezidenti Museveni ye yalusirisa wabula nga ye Among lwamuleka buli omu amutunuuliza ssungu ate nga ye Namuganza abantu ba bulijjo bongedde okumwagala. Mu ky'okuyisa amaaso mu bateesa mu paalamenti ono yayongera okwefuulammo nga n'aba gavumenti ababa batumiddwa abakulu tabalabya ku njuba. Lumu omumyuka wa Ssaabawolereza Jackson Kafuuzi yayimirira okubaako byannyonnyola olukiiko wabula Among n'amunenya okuloopa paalamenti mu bakama be. First agree that you wrote to the president and the speaker. May I speak? Bw'agezaako okutangaaza ono yamusirisa n'amutuuza n'amulalika nga bw'ataliddamu kumukkiriza kubaako tteeka lya gavumenti lyonna lyawolereza mu paalamenti. Please sit. Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafuuzi, there is one speaker in this house, and you'll never come and disrespect the speaker. You cannot report this house. Nga kyajja ayambeko okuyisa etteeka erikugira omukwano ogw'ebikukujju, Among yalangirira nga bw'atandise okufuna obubaka obumutiisatiisa okumutta wabula n'alayira nga Katonda bwe yamussa mu kifo ekyo nga teyali wa kukivaamu okutuusa nga yeekooyedde yekka. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. Bannayuganda ku mikutu mukwanira wala baatandikawo omwoleso gw'okwanika obulyake mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu era paalamenti eno yali ku mwanjo nnyo. Bano nga bakulemberwamu Agatha Tuhaire baleeta n'ebiwandiiko ebitaliiko kabuuza ebyali biraga engeri omukyalo ono gye yeeyambisaamu ekifo kye okufulumya omusimbi oguŋŋooŋŋa mu paalamenti ku mirimu emijingirire egitaliiko kubalirira. Bano baalaga nti mu lunaku lumu ono yali asobola okufulumya obukadde 340 wabula nga bw'onoonyereza oba zaakola ekyazifulumya obinnyuka weeyagalidde. Byawaawaza bangi amatu kyokka sipiika yennyini n'azibikira okubyogerako mu paalamenti. Njagala oleme kwerabira nti waliwo obuwumbi bwa siringi 20 ezaateekebwa ebbali paalamenti esobola okutambuzibwa ebitundu by'eggwanga ebitali bimu wabula tetumanyi mbalirira bwe yaggwa kubanga baatuulako ggulu wokka munnange ebintu ne bikomaawo. Bangi bagezezzaako okwebuuza bino gye byaggweera wabula ne babuzaabuzibwa ne babinnyuka.
mu 2024 ng'Among akubiriza Paalamenti okuyisa ebbago ly'etteeka ku mmwanyi. Omwalina okuggyawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority alina ebigambo byalowoozebwa okuba nti yayogera wabula nga byawulayawula mu mawanga. Akatambi akakwatibwa ng'emizindaalo w'atuula gyerabiddwako bangi balumiriza nti yalinga afalaasira omuntu omu okukakasa nga Abaganda abali batawagira bbaga eryo tebafuna muwendo gwe beetaaga kuliremesa. Yagalinnya gye gava kubanga katono abulwe ne waanyu otuzzi era embiro ze yakoleeza okutuuka Emmengo zaali zaaludde okulabwako. N'annyonnyola Katikkiro Charles Peter Mayiga nti ababyogera baamuwulira bubi. Etteeka lino lyogerwako nti nalyo lyaliko okulya omusimbi mu babaka kubanga obukadde 10 bwagabwa nga lyakayisibwa wamma ggwe Paalamenti n'eyongera okuwunyira buli omu zziizi.